Thank you, ma'am. Empaka zino ez'omulundi ogwokubiri zakuyambako ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'okuwuga mu ggwanga okusunsulamu abawuzi abanaakiikirira eggwanga mu mpaka ez'enjawulo. Ng'omukka w'effeewo okutumbula omuzannyo guno mu ggwanga, Pulezidenti wa Uganda Swimming Federation Donald Lukala agamba omuzannyo guno gwa kukula mangu kekiri nti guzimbiddwa ku musingi omuggya mu masomero. Agala tugende mu masomero aga secondary tutati swimming mu secondary schools ekwate ekulakulanye ate tulooza bano bagenda kuvaamu bagenda mu mpaka za regional nga Kana oba ne mu Excel mu October. Lukale wabula yennyamidde olw'omuzannyo guno okubanga gwesibe mu bibuga wabula n'agamba ng'ekibiina tebalina kyamaanyi kye bayinza kukola olw'ebbula ly'ensimbi n'ebidiba by'omulembe ebiwugirwamu. Of course, ekiriwo that amadiba are quite expensive. So twagala tufune ekidiba ekyaffe which schools can use. Naye kati abagana amasomero galina ebidiba byabwe kati ate twagala encouraging amasomero gonna gafuneyo pool oba mu region secondary school emu efuneyo pool abalala basobola kukola kikozesa. Ono era annyonnyodde ku biki ebyetaagisa essomero okuteeka empaka eziringa zino. Ekibiina kino kiteeka empaka ez'okuwuga okuviira ddala ku primary, secondary n'amatendekero aga waggulu okutuukira ddala ku makilaabu. Omwaka oguwedde empaka zino zaawangulwa Green Hill Academy era nga zaayindira ku King's College e Buddo. Olivia Nakate, WBS TV, Amasunsule.